Ate nga tugenzeeko emikono RDC Hajat Fatuma Ndisaba atuuzizza olukiiko ku ttaka erikaayanirwa abatuuze b'e Nakanyonyi n'obulabirizi obw'emikono. Eggulira ettaka lino tuzze tulikulaga nga ne gye buvuddeko ababuulizi baakubwa abantu abatannategeerekeka. Abatuuze b'e Nakanyonyi wali ettaka erikaayanirwa n'ekkanisa enkoko bagikutte muma okwetaba mu lukiiko lwayitibwa RDC. Hajat Fatuma Ndisaba Nabitaka n'ab'ebyokwerinda okugonjoola endooli teziriwo. Oludda lwa kkanisa lukulembeddwamu omwogezi waabwe Derrick Kaddu. Abatuuze babuulidde RDC okusoberwa kwe baliko olwa kkanisa okutegeeza ng'ettaka bwe liri eryayo, so nga mu kiseera kino waliwo omuntu omulala agamba nti ye nannyini lyo. Kakati weewandiisa waani ali mutuufu. Ensonga zo zirina kumala kuva mu kkooti. Kubanga okuva lwe twawandiisa baffe tubali tusuubira kudda nga batubuulira nti gavumenti yasalawo bweti oba Buganda Land Board n'ekkanisa batuuka mu kukkaanya nga banyambe bazirize ekibanja kyange nnimire abaana bange emmere. Tuze balumiriza ekkanisa okubeefuulira ne batwala mu kkooti. Ne tuleeta endagaano zaffe wano wennyini ku kkanisa zaabwe. Bwe bamala ozitukuŋŋaanyaako ne bazitwala ne batutwala mu kkooti ate ne batuwaabira. Kakati ne twebuuza endagaano zaffe bazitusaba kutuwaabira mu kkooti ne tubulwa omutuufu yaani. Kati wavuddeyo mulayiranga nti ye nannyini ttaka. Ye Kaddu yeebaziza RDC okutuuza olukiiko n'abuulira abatuuze enteekateeka obulabirizi gye bulina gye bali. Ffe ng'obulabirizi tugenda kukola enteekateeka yonna nga mama RDC watusabye nti ka church tuddemu turisiivinga abantu bano tuwandika abantu bano olw'okwongera okugonjoola ensonga eno okumanya baliwa abaweebwa endagaano za Buganda Land Board oba abali ku ttaka abatuufu aba church bemanyi tulabe solution esobola okukolebwa ffe nga church. Ndisaba asabye enjuyi zombi okubeera abakakamu kubanga ensonga zino zitandise okolwako olwaleero. Era nsaba nti okumaliza obutakkaanya tegigenda kuba miggo na majambiya. For sure tulina kutuula wansi ne tumala obukambwe ne tumala entalo ze tukola ki. Alabudde abatuuze obutaddamu kutunda ttaka ate basigale mu bibanja byabwe nga kkooti bw'ekola ogwayo. Tewali muntu wa kibanja alina ddembe litunda kibanja nga nannyini ttaka takkiriza. Ajjukizza abatuuze ng'ettaka lino bwe litali lya Kabaka. Buganda Land Board nayo institution. Wabula kye tuba tujjamu kwe kwegamba okwewaayiriza nti ettaka erya Kabaka. Bw'oba waliwo ettaka lya Kabaka kwolwo twajja ne Ssenkulu wa Buganda Land Board. Ssenkulu wa Buganda Land Board yalina eddembe lyonna era twamuwa akazindaalo n'ayogera. Ne looya owa Buganda Land Board twajja naye. Kye baayogera baagamba nti twakizuula nti ettaka abatongole baffe lye baabaguzaako lya Church of Uganda. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV. Nabino nga taliiko